abantu bagamba kugenzo abamuwadde ssente be bali wallahi ng'andayira okulya abaana bange okuzigula mange ne mumeketa amagumba akasente kange nkejjidde mu ntogwe ne masiko bano teri atuwadde yadde ssente mugende mugula ebbaana kino nemwe nemukwata amaanyi gaffe ne mugayiwa mu ttaka okuba mulina ebyo mweyagaliza. Saba Allah abasaasire ya Rabbi. Saba mwagala Uganda eno Uganda yaffe n'abaana baffe abanijja olwaleero abagifuga bambala yero ono tumanyi oba abaddaku bagenda kwambala redio babbulu kala tribe bweya birime kutweraza nti Uganda byonna yebikwatiridde twagala ensi yaffe tutambule nayo. Abantu abagenda ne bagamba mbasaba freedom ate ffe bebatumye freedom. Mukama mulungi w'ekisa ayongera okuwa abantu omukisa abazze oba ababeddeo ne banwanira entalo zesimanyi. Baana bangi bayinza n'okuba battibwa eyo nga simanyi bagamba oya tumugjewo alina nnyo naye Mukama w'ekisa. Nsaba Mukama bwogera amaanyi saagala kwogera bingi twandi musanyufu ate nyina nena olutalo olugenda mu maaso namwe mukola ki olumanyi. Internet eriko omuliro naye ng'omuliro ogwo guvaawo bannakigwanyiza teri ateekamu ekigambo ogwo nga talina self interest. Buli muntu alina interest ze kyekibogeza ebigambo ebingi kyekibasiza basalayo baana zaffe. Abantu abo basindikiranga abayimbi bange abali international bende mu kuleeta messages ne babagamba nti eno Uganda temujja tujja batta. Uganda erimu Ebola. Oli muyimbi munene kyekikuleeta okuyimba ebyobwerere ng'osobola okukolawo essente. Nina omutwalo ngukuwe oleme kujja n'ebintu ebirala bingi byebakoze. Harmonize bamusuubiza omukwata show yaffe ngakuba tebinagenda bwenzi mawulire twafuna kooti order esikopigasha kooti yawa order show yaffe esazibweyo Friday. Ntambudde ne bannamawulire okuva Day 1 okuva lwetwagamba nti Lukenza akomyewo festival ze bajja mu press conference esooka ne batandika omulimu ne basikopizeeko mpaka leero. Leero mbayozayoza nnyo mikwano gyange. Kyamukisa okulaba ku bantu abakkiriza nti wadde waliwo trend ezigenda mu maaso ez'entuulu n'emizira sitiiri wali abatono basigala nga bagamba nedda entuulu eyo nnyingi naye si ntuufu. Nfuna mbayozayoza kitegeeza Mukama ali nammwe era munywere banywevu okola emirimu gya Mukama. Mukama ajja kubasumulula. Mukama ayagala nnyo abantu abamutegeera ajja yeewogomemu. Sitaani ayagala nnyo ab'emitima egibuukabuuka naye yeewogomemu. Munywerere ku Mukama. Agenda kubakozesa ate agenda kubata. Bino nno byenjogera sibyogera olw'okuba neeyagaliza. Mbabuulira ekintu kyenkozesezza okufuuka edikenzo olwaleero. Bwekyo bwetambudde. Buli ekintuukako nfukamira ku maviivi nenjogera olulimi lw'emmanyi. Ti Mukama nsaba omusaasi. Mukama nsaba otunuulira omutima gwange ne intention yegulimu. Sirina muntu gwenjagaliza kibi lwaki sirina maanyi gabagamba nti oweebugatoba gwagalina. Sirina maanyi gakola nnubi kubanga gwewawa sisobola kumujjamu. Tunuulira omutima gwange ekikulimu osinziire okwo okunjanjinga oba mpangula
kino Kenzo yasoose okukola kiri Mukama amposesezza nkole ebintu ebyo abaana abanajja babirabireko nga bitayusinga tayusite kitegeeza nsoose n'ensinza asembyeyo ekyo kibabona abaana bagenda kubikola era nsiima Mukama asobodde okuyita munsi omunafu atalina maama talina taata yeekuza kyemeza nanze kwayisirizaamu message okuglorifyinga erinnya lye atenderezebwe Katonda atenderezebwe Katonda Mukama amaanyi gagalaga differently zesimutuukirivu nange ensome naye ensoma enjogeza ebigambo bino olutalo olugenda mu maaso namwe mukola ki mulumanyi intaneti eriko omuliro naye ng'omuliro ogwo guvaawo balina kikwanyiza teri ateekamu kigambo ogwo nga talina self interest buli muntu alina interest ze kyekibogeza ebigambo ebingi kyekibasiza basalayo baana zaffe abantu abo basindikiranga abayimbi bange abali international bene mu kuleeta messages ne babagamba nti Uganda temujja tujja batta Uganda erimu Ebola oli muyimbi munene kyekikuleeta okuyimba ebyobwerere ng'osobola okukolawo essente nina omutwalo ngukuwe oleme kujja n'ebintu ebirala bingi byebakoze Harmonize bamusuubiza omukwata show yaffe ngakwate binagenda bwenzi mawulire twafuna court order esikubigasha court yawa order show yaffe esazibwe Friday Mukama yatuyamba buyambi netwogera n'abakulu ne batunula mu nsonga nga tetulina musango era shonibaawo neneebuuza abo abantu Mukama baasitula n'abateeka mu bifo ebyokumwanya okuyamba abantu bali babikozesa bubi naye nzijukira nti Sitaani naye alina ku maanyi abantu be bamukiikirira bali mu buli kifo kubanga n'abali amu ababa Katonda olukwe munange baali baprofiti abamu abantu abali amu Jesus olukwe yabiranga nabo so abantu abakola decision ezo gyebalire emirimu gya Sitaani bagitutte bulungi naye ate Mukama abawangudde era kinabaddewo kubikwatagana n'ekyo kansolinga shokwayi abadde kansolingirwa ne court order nefuluma Mukama n'asaasira bwe tunaaba akyeyongeddeyo nja kubayita abagambe ekyo kino kyenali mbagambako kati bonnaawo katusombe tukikumyawo mwogere mukubire Katonda mu ngalo nebaza nnyo abawagizi oba bannayuganda omuli abakadde abato abavubuka buli muntu mu kategori ye buli muntu mu tribe ye buli muntu mu district ye buli muntu mu kyalo kye bwerosi ye buli muntu mu kifo gye yavudde najja mu Edinzo Festival tekyabadde kyangu ebigambo ebibadde byogerwa naye omuntu n'agamba nedda zengenda mu Edinzo Festival kubanga Kenzo asitandinga ku kino nekino ate Uganda emufuniramu wano ne wano kati biri tunaabiraba saba Mukama bakubireko omugala bantu era nsaba Katonda abaddizeewo okufuna difference wakati wa Uganda n'ebisigadde manyi Uganda erina enjawulo Uganda nga Uganda emaamu n'amazaala maamu oyo n'abeera n'omwana owokubiri okusatu omwana tasobola kugenda nabba ne bajja ne batta maama
Uganda si yababbi. Uganda eno erimu abantu abafuga ebitundu ebyenjawulo babakola emirimu egy'enjawulo. Byonna bye bakola eyo tosobola ate kujja ku Uganda ng'ogifugira. Uganda terina musaala. Waliwo enjawulo wakati wa politics n'abali mu politics ne Uganda. Akati omuntu ayerabira Uganda muwava mwogenda okusiigibwa n'otambulira ku bantu n'oteeka ensi yo wansi n'okulembeza politics naye nga weerabira nti ensi yo byonyiga. Omuntu amanyi Sendikenzo kankujuze bantu amanyi Sendikenzo Shoba Festival kuba kiki bwekola sheeyo nze nkitandika n'enkiyiiya nenga tugenda kukola show nasomezi wese lunaku lweruti ewaddewo olunaku lwekyogedde kitaba namawulire nebatandika nebawunya enjiri owa bakama baabwe nebafuna content bano nebafuna kino bano nebafuna kino. Awo netutandika owa bana naalya owa posta naalya anaatimba naalya anaakugula amafuta agagenda otambuza naalya wemotoka taxi naalya akati abanasula nga batimba ne balya abakanso ne bafuna abannema ne bafuna abaani ne bafuna abaku radio ne batandika okufuna abamativi ne bafuna. Awo netunda kubanaakola ku kintu abanaatunda bino nabiri ne bafuna abana. Mukwano gwange toli mu kulwanyisa Kenzo, oli mu kulwanyisa nsi yo. Kuba Kenzo mumuli ogumulisa ensi yo. Ensi yo ogijjukidde oba otukuba wetunulidde bwomu ekyo oyagala okulya. Uganda eno twagisangawo ate tugenda mugirekawo. Naye Mukama Katonda alitubuuza nti ensi yo wagigattako ki mu kapasite yo. Buli omu alina ekyokulekera ensi ye, buli omu alina contribution kubanga muzadde era tuzadde tugenda kuleka abaana n'abazzukulu. Gweoli batoli omuzzukulu alibaawo oba kazina wakazi omulekedde ki? Oyinza obutamulekera ttaka banju naye n'omulekera ebikolwa ng'olina ensigo gye wasiga n'esiga ng'emera. Abantu mwena abazze Kololo n'abatasobodde nga mwani mwagala kubaawo ne mutasobola olw'embeera y'ensi kuba bitalaze, mwasize ensigo okulwanyisa okuggyawo bannakigwanyizi abadde baagala okutwala ensi eno mu buyinike nga bakozesa embeera endala namanya mumanyi. Saagala nnyo okwogera ku bantu nakuyingira mu details za politics kuba yantaba, naye ali okumalawo ensi yaffe kaffe tulowooza tukolera tutwala nsi mu maaso naye nga tuli mu kugijjika. Nze sikeerangako ku makya neŋŋamba nti gundi oye, sikeerangako ku makya neŋŋamba nti yonginga ku kibiina wekiti. Tosobola kuŋŋaana kolagana na muntu olw'okuba alina kala gy'ayambala. Tomanyi gye tuvudde na muntu oyo, tomanyi nti nze nina beliefs zange I can agree to disagree. Sikwatagana nawe mu ndowooza eyo naye oli muganda wange. Nze naawe bw'oli weggulu nze ndi weerira oba oli weggulu ndi w'e Masaka, but we are still brothers in the name of God. Era oli muganda wange olw'ensi yaffe tuva mu nsi eno bava mu kontinenti omubba. Siyinza kugamba mbu kankutta oveewo obwoganya okkiriziganya nange, kiba kitegeeza nti ofuuse bali abantu abateeka Jesus musaala n'agomerera. Mugende mu maaso n'okugomerera abantu ku misaalaba n'okubasalira emisaalaba. Ekiri baviiramu Mukama simanensaba Mukama abasaasi banze nabasonyiwa era basonyiwa era buli muntu abadde alwanyisa yange musonyiye kubasikeerangako ku makya kugamba tukola kino oba kiri. Nze buli muntu mwa freedom y'okukola kyayagala kubanga you deserve it. You are given the rights from God
Who am I to stop you from doing what you want? Niyo muntu kwesigambye nti okola kino gwe nojja n'omwaba gwe okola kino gwani wayo mugende mu maaso n'emirimu gyammwe naffe tugende mu maaso n'ejjaffe saba mikwano gyange munsabire nnyo kubanga embeera mwempesibwa si nnungi ebigambo byemulaba ku intaneti eyo tebikomeeyo waliwo n'abasasulwa tibomusanga mu kafundo oyinza okuyisaamu ekiso nabwe gyebali muyinza owulira amasasi nga gabwatuse muyinza owulira nti bawose amusudde namuba obutaka mu bbaala muyinza owulira nti emotoka yabisa omupiira muyinza owulira kina kino olw'abantu abo musabire kubanga buno lutalo lunene naye mukama bwatyo bweyasalawo aleete kuleva eno nsobola okubaako byentereeza era ne bwe naaba ngenze nja kugenda nga mulimu gwa mukama ngutuukiriza ate abalala balitandikira munasobola okwogera ebigambo bino naye sazeewo byogere nga ndi mulamu okusinziira mu mbeera mwempita tomanyi oba nolwekyanyuso tuyita. The only time I have to use is this. Nyongera ebigambo bino bisitali ku butambi buno naye nga mbaagala nnyo ndi busanyufu nnyo mwebale kumpagira mwebale kwagala nsi yammwe ne mujawula mwebale kwawula music gubyobufuzi ne mumanti omuyimbi abe muyimbi noonaabe kino nze sisobola gaana kuyimbira mukwano gwange nabbanja nga neetaaga ng'akuŋŋanyisa abantu be ambeereddewo mu bintu bingi nali Ivory Coast nga buli nnaku spending esente kameka nina okukuuma erinnya nina okwekweka nina okukola bikinga sente zifuluma pulezidenti n'antaasa n'abako asindika akatonotono kandabirire nga ndi mu mbeera egenda okuvaawo osanga nandituuse osanga nandifunye obuzibu olwali nakomyewo nenkola shole erisaba na Uganda kati omuntu oyo ayakola ekintu bwekityo ne basindika n'ennyonyi ennone nkeera ntya nemuvuma lwaki ongamba muvume nga ye yantaasa muvuma ntya omuntu yambeererawo mumbeera bwekyo omwana otya okulagana n'omuntu mwebaba mukompetinga byamwe mukompetinge mugende mu maaso tewali buzibu nawe bw'oba olina emikono gyo gy'okuŋŋaanyiza ng'onneetaaga mpita kusanyusiza abantu bo naye don't be a colonizer otandika okukwata abantu bakomenti bagayo olina okukola kino otakikola tojja kukola kino. There is a difference between a job and that. My job is music nze ndi muyimbi ndi musanyusa muyitemu okukuŋŋaanya abantu bamwe ku mikolo ne tubayimbira mukuŋŋaanya abantu bamwe bali ne tubasanyusa ne tuli basanyusa mutuleke tusanyuse. There is a difference between music and politics. I will associate with everyone okuva mu mubiri yawe gye babirivingira mu ne gye balaba ensi. I will deal with everyone. Nze siri musosoze era siri kya kusosola ekyo nakisaba mukama ne mugamba nsaba obutakisa obusosoze abantu balabe ekyenkani nga bw'obalaba baguwa balonda abantu neme balabira mu biwayi era mukama yampa omukisa ku show yange mwalabyeko abazungu mwalabyeko abaddugavu mwalabyeko abantu okuva mu Amerika abantu okuva e Cameroon abantu okuva e Rwanda abantu okuva e Kenya Tanzania. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya
wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Al Hilal Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.